Omulwanirizi w'eddembe atulaze mugumu nnyo era bwe tugambye ku byo tumusabira n'atuddamu nti bannayuganda tubagambe nti beesabire bokka n'abaana baabwe ye muntu omu nti yesu okumusabira si kibi n'ekisinga obulungi bannayuganda buli muntu yeesabire n'abaana be kubanga n'eggwanga lyaffe lyonna awamukomera enjawulo nti ye ali muli nefunda naye ye bwatunulira Uganda yonna komera ate n'atugamba nti mwetegefu okubeera mu komera okutuuka nga kyalwanirira kisiddwamu ekitiibwa ekisooka nti yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri nti asimbiddwa ne mu kkooti ya bumenyi bw'amateeka nti si mwetegefu kukyusa balooya be beebo era bwe bagamba nti nno looya we tebamukkiriza mukyala Martha Karua kulembera ajja kusooka alwana olwo olutalo olw'okuba nti awolerezebwa abo balooya bakola ki bayagala ekirala nga bali wamu ne mukyala we ne batangaaza nti bo sigamba mbu baagala kusinkana mwami Museveni bamwegayirire bo tebalina kye bagamba mwami Museveni baagala bwagazi sisitimu ey'amateeka ekole nti bannansi abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti z'amagye era si mwetegefu kwewolezaako mu kkooti y'amagye wadde ogisaba okumweyimirira kuba nakyo kimenya amateeka ayagala azzibweyo mu kkooti gy'ateekwa okuwozesebwa yava dda mu kkomera emyaka 2 yava dda mu magye emyaka 2 egisukka mu 2 egiyise era tasobola kuwoleza mu kkooti y'amagye kati bw'anaddayo okuwoleza mu kkooti entuufu alyoka yewozeeko emisango ffenna tumanye ebyali e Kenya era byasuubira nti buli muntu yenna agenda kumanya nti bya bulimba bya kupaatiika bya kugezaako kumulemesa demokrasiya